Ekyewuunyisa amawulire agaliwo Alien Skin tamanyikiddwa wa gyali. Alien Skin tamanyikiddwa wa gyali. Essimu ze teziyitamu, essimu zonna zaavuddeko, buli kimu kyavudde tumunoonya. Wa Alien Skin wetwogerera ssaawa zino pressure hazongeredde okubeera nga hazirinya mutabani we ekigambo okubeera nga ali kuwembulira video ze tufunye olunaku olwaleero baganda be wamu ne ba anko be basobodde okubeera nga abategeera ekituufu kyekino video nyagala giwa obudde kubanga nkugambye wano wennyini wogenda okumanya nti no Alien Skin wakufuna justice oba top dancer omugenzi ssaawa zino gwe bagamba nti Alien Skin gwe yakuba n'atta anaafuna justice naye nga tetunagendayo video eno mbadde soko jimpeleka like ebirengeso tambe tukira obunaba nijegedde okumanya kweno information nadala bonna bagamba justice for mukulu top dance wamu nabo batonna bagamba nti justice for Alien Skin mbwasana kubeera nga ali free ng'omuna Uganda ye nonako olwaleero nga benkugambye baganda ba Alien Skin ne maama we bavuddeyo ne bategezebwa nga mbu omwana ayinza okubeera nga ali mu Wembley ate Wembley mumanyiyo batwalayo abantu baba bagenda okukola ki okutulugunya okubajjamu ansa Babu Yusufu wagambye okubeera nga yawamba top dance wetwogerera naye sawa zino teri amanya mayitire ge wali abagamba nti yaddukidde Kenya oba Tanzania video eno njagala ogiwa obudde ombulire ebyaddala Alien Skin bamusibe oba Alien Skin just bagala okubeera nga bamukozesa ebintu byabwe ba Dr. Jose Chameleone wamu n'ebirala njagala osokuwulirize bulungi giwa obudde sagala tubukire bukizi video gatana subscribinga nawe subscribinga sokolabe tumaito yongere ekyewuunyisa amawulire agaliwo Alien Skin tamanyikiddwa wa gyali. Alien Skin tamanyikiddwa wa gyali. Essimu ze teziyitamu, essimu zonna zaavuddeko, buli kimu kyavudde tumunoonya. Nkubiddeko ku maama we, nkubiddeko ku basisita be, baganda be ab'omu kika mu kyalo, bonna bakyala be bonna bakubidde tewali amanyi wa gyali. Driver bapolomota buli omu tamanyi wa gyali. Bannange tusabe Alien Skin yonna nga gyali abeere nga mulamu ngassa kubanga kati neeriwo. Buli omu akola ekyasobola abasajja bano batuwa omusajja. Buli omu akola ekyasobola abasajja bano batuwa omusajja. Kitegedde. Mafiya taliiko. Nze Mafiya njogera naye buli lunaku. Si yekka n'abaana abamu. Kati waliwo n'abasajja. Banga ino omuvubuka yaleese essasi, yaleeta gwe baawa essasi naye bamunoonya. Bagamba eno mumuwayiriza nte mbu yasoono ate eno mumuleeta ebyamasasi kati bikwataganira wa kituufu ki? Kubanga muyinza okulaba nga ne kale ne bw'aba nga amwana bamukubira ng'etibira ebimukwatira. Wange mukenyini mugamba oli yagansima Babu. Kati era yeye Babu naye mwandibadde munoonya munoonya ku mwandibadde mutandika nakunywa Babu ebanga bituufu. Musajja nga mumubuulize nnyo kiwandiki. Kiwandiki. Familia man. Niko kafuna obikyambuze kansoke mali kutereramu nja kujja njogere fiti. Tulabe we tutandikira. Tulabe we tutandikira. Naye tewali kiri fiti man.
bino si byakuteebereza bagambye kuteebereza bino si byakuteebereza Fango ni juu muli mutiaba fango ni mukama mwete munamuuliza mukama mwete yali jonkera lunna bufune akamonde jonkera bujonkezo ofune akamonde abagazi b'ekisododo kachibongere bana ba mama ate mwe babossi bange bemusalawo ne waliwo abali mukumbuza mafia boss ali mu mbeera ki sijja kubalimba nkubye ku namba etavaako ffe gye tulina etavaako erisekuti nga teriiwo ate nakomye kumubuuliza lunaku lwe nabadde naye nkubye enamba tevaako tikuyeko nga teriiko so simanyi nange kati mbulire mafia boss ali mu mbeera ki kuba kati nfubye okulaba nga mufuna simufuna simanyi ali mu mbeera ki simanyi oba ali fiiti simanyi oba tali fiiti Tubana simanyi ndera mafia boss ulinde naye nga enamba zina ziri naddala erisekuti evaako. Alright, ebyo nga tubitadde ku mabbali ate mulowooza Aziza Bafana takiguddeeko. Olunaku lw'ejjo mujjukire bulungi yalabiseeko mu bayimbi abagenze okubeera nga abalaunchinga album ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Olunaku olwaleero nkugambye akedde ku ntandala abaana kye bamukola balimu ku baaziri embi. Njagala kumanya mu comment section mulowooza Aziza Bafana abaana ba NUP tebamutegeerera okubanga tebamuwa amatu. Si kiwa nti no it is a surprise okubeera nga ali mu NRM. Njagala osokolize eno video bulungi nnyo tumale tuyongereyo n'ebirala. Nze navaayo ne mbagamba tulina bambega baffe mu NUP bayitirivu. Ziza Bafana yalabiddwako mikolo gya NRM. Naye nze kunze tekyabadde kya kyewuunyo nnyo. Just kye ngenda okugamba Ziza Bafana ojja ffe ekiziiro mu masiki. Juzi twali mu office za NRM eyo waggulu. Ne nkulaba wenna nga weesibye ebijaketi, wenna weesabisa olinga kawundo. Toddamu kwesabika. Ziza Bafana goli muyimbi wa muzeeyi oli mukozi wa NRM. Kulwakuba just bano babadde tebakimanyi aba NUP babadde tebakimanyi nti gwe just eri weerimbikayo bwerimbisi naye nga Ziza Bafana oyo muntu waffe tubeerayo eri mu office naye nga tukubendere ate bantu bangi nnyo abali mu NUP be mutamanyi na kumanya ngeno bajja eno mu NRM mbamanyi bulungi nnyo. Era wenvayo wanetandiko basoma amanya kumanya mujja na kwewuunya. Just kye twakoye kwe kulya ssente zaffe za NRM ate ne mudde eri ku side ya NUP ne mutuvuma. Kati mwenna buli ali mu NRM ng'oli ku side ya NUP tugenda kuboogera. Ziza Bafana toddamu kwambala masiki. Lwaki oyambala masiki? Togamba mu NUP bakuwaayo ssente. Ekyo kimanyi bulungi nnyo. Tubeerayo eri mu zi meeting za NRM nga wenna weesabise teweekweka. Abasinga ndaba bakubendere naye nze kunze Ziza Bafana ekyo si kyamagero lwa nsonga nze mbadde nkumanyi nti oli wa NRM era obadde onsangangayo mu mikolo. So aba NUP bannange kati oba kino kigenda baleka mulina n'omuntu ali ku lusegere lwa Bobby naye era nga naye abeera mu NRM. Mutambula naye era naye wenajja wane ebifaananyi ne mbagira mugenda kuleeka mugenda kumenyeka emitima naye nga Ziza Bafana